Zina manje gonna njogeddeko naye kuba yampa ennamba nanga wano amanyi ngo jabba kubira n'essimu nzikuba teziriiko ze yampa era wano nganjira ntuula wano tomanya oyinza okuba wakyali oba gyali munda kanjira ntuula no banvaawo lwaggulo nja kubeerawo kuba kyenjagala njagala ssente zange ngende nkola music wange bwempa abayimbi abakulu baleme okulyaza amaanyi abaana bapkaminga abajja obuzzi bamanye nti nabo balinga ffe we batandikira balinga ffe kati awo babeere nga ate si omuntu mulungamye omugambi kola boti ne bwoti dhani okulya ssente ze kati ffe ye anaavaawo enkyataana anayimba waba mpadde ssente zange twali buzimu so musonyiwa nengenda nenkola music wange zekyenjagala namugamba nalina studio mwebadde ndicoding obuyimba bwange kani mugamba nagamba ye alina studio agenda bikolako byonna muwe ssente kitegeera nagamba agenda bikolako byonna agenda bookinga studio nange neninda ki ngenda okumugaita ebbanga mukubira essimu teziriiko mpaka kati buli abanjasani bangi nze bantuukidde nti babanjasani naye nze abavubuka mbagamba ekintu kimu buli abanjasani agina agreement mu maaso gange sinjasobola bisolovinga ate njagala leeta obukakafu obumala abantu bali okutamanya g'abayimbi kati abavubuka abato buli omu yanoonya gweripaako abamu banoonya mawulire teri abanjasani singa gyali nze buli amubanja amuŋŋamba amuŋŋamba talina kyankweka ate oyo gwempulira amannya ge yaani oyo yagaye mbuye breaker simuwuliranga nako kulumi lwasani asani bamuveeko buvi kuba talina wajja kusasula talina bukakafu nti kubanja baagala kutta linnya lya mutabani wange njagala omuvubuka oyo mulabeko kuba nze singa namuzula nti ate linnya lya sani ngenda muvunaana nga nze nga sani naye nga nze manaja wa sani okulaba nti oyagala okutta linnya ly'omuyimbi wange omutaddeko erinnya ebbi mba ngenda kuteekako akazito kakitegeeza essaawa yona yona asuubira ekkomera asikomera singa nkizuula nti sitasobodde kubanga ayogera mazima ng'ataddewo obulimba okutta linnya ly'omuyimbi wange ngenda muteekako akazito ako kumuvunaana kooti ebemusalya oba agenda mukomera oba asasudde erinnya ly'omuyimbi wange kwebyo ateeketeekeko bibiri okulemererwa abanja musiba ate nze buli kyebabeera bagenda okuntegeeza maneja wange Dudu waali wano nze nange nyina maneja wange era alina okuba nga akimanyiko naye talina kiyaŋŋambyeko nti bawali abatubanja opozati poliisi nyangu yakwogerako bavubuka poliisi bafuukidde poliisi nze nkukwatisa teeka kati sialina budde bugamba nti zijja nnoonya oyo nyina balooyi kati lwaki nze mmenyeka naye ate ekigambibwa nti yaliko mu kampu yammwe mwali mukolaganako naye ne mufunamu obutakkaanya buli omu tetukolangako naye mu kampu kubanga siina kyemumanyiko kati yammanyi nze nga maneja wanduka era ndabe kumpozi lwali kati lwagenda okwasambira ku teveranda ekyo timuwozi kati gwe mulembe gwaffe ffe tuliko ffe ababiri nze ne maneja wange kuba ffe obulamu bwaffe twagala twatya muwozi ono muwozi ffe tumwagalanga ggulu ffe tuli babbologa kusabiriza ffe tetuli babbologa bayisima balina okugenda eggulu kati nze ngenda eggulu kati nze isima agenda asabiriza ng'akaddiya agenda asabiriza kati nange omusajja omutono asita waawe ngenda eggulu nti ngenze kusabiriza nga bayisima neddeyo bafulu figa bakasaline kusaasira abafiga ezaggwako babbalamu kati era bbalamu olaba akaddidi mu kusabiriza ati alinayo mulimu omulala kati wuno timuwozeza ate ono tebajja kumubba badde babba jjajja waffe bamulisa amabanja ga kumubba babba bati beba babanja ne mutabani wange kati ffe tugabye emmere ffe twasooka okugaba emmere ne maneja wange nakati tugenda kugaba mifaliso n'amabaati ku baana bavudde ku street bazzi wano ku nozari banoonya wakusula naye tugenda bawayira tujja bayita mujjemu balabeko mubeko interview ze babawa ku lwokusatu ngenda kubawa mabaati 100 n'emifaliso 10 buli muvubuka abeereko wakolaki anti olwo muhozi yabawadde ssente muhozi tanatuwa muhozi anza nokuba nga tamumanyi naye kati amumanyi kuba ndaba ku tv zikamera naye nze muhozi mwagala nga nze ffe sente zetugaba tuziinanga ffe
Jajagala amanya g'abakulu b'omenye ogenze n'olemera ku linnya ly'omukulu Isima mwerinako obuzibu. Isima nayinza okuba tamanyi nze kisinziwa kati abantu bwe batyo ekisinga obbanumako okimanyi tebalina sayidi kati fe abavubuka bwe batubuulirira kati Isima oyo osobola otwa n'omwebuuzaako ne kati mbuuze nti oyo musajja akaddidde mu Bwakataala. Kataala oyo Kataala kugaba bakutuma Kataala Isima gwensooka. Korona wano wabatuusizza mu mabanja okulaba nti omuyimbi wammwe abangi bw'obukadde obusoba mbubiri. Si korona era nange nabiwulidde yesterday waliwo yankubidde essimu n'agamba nti waliwo omuvubuka naye muyimbi abanja Sanindugga naye ebyo byonna bigambo by'abantu kyaleka waliwo abali behind abaagala okusetinga stories zitaliiyo asa talina bbanja eyo ya miliyoni 3 miliyoni 2 kwa ebintu ebyo byonna mbimanyi abanja abatubanyamba manyi so ovubuka simulabangako amazima tetumulabanga nako kuba nze Ssaalongo jajagala bagwampa ssente oba bwankwasa omuyimbi nti beera n'omuyimbi tambula n'omuyimbi nze mbeera n'omuyimbi nemanya nti kino ne kino so kati manyi buli muntu ba mumanyi atubanja naye oyo simumanyi tuukawo laba oyinza okuba nga nkubanja nga okubanja kuba buli muntu abanja oba bamubanja naye kati omuntu ng'omuyimbi oba omuntu omulala nga muneneko nti omuntu ayinza okukozesa advantage eyo n'agamba kagende mumawulire bwe njogera bajja kunsasula bajja kukola kino okitegeera naye nga mazima gali nti tetumanyi eryo ebbanja teririiyo